Dokita Protector nze nsonze byendeese tebiwemula baana bakulu musembere kumpi somesa empabula ensi eno mu kibuga ndi Kaveera mu kyalo ndi Ssaaniiko teweyambisanga bicupuli Protector nze nkugamba ndikyambalo eky'omulembe okutalina katuli ekiri kalibobbo life jacket jango shoes nze jidde mbali ntuuse essomo ery'omulembe otaasa obulamu dakwaya demyon defaults syndrome virus kali dangerous if you choose to have something sexy guard your life bambi you cannot be sure who has the his muntu wange the yapo dansa badanso misanga Dokita Protector nzo mwana wamwe bampitanga Freddy nkambwe kati Protector gema ne mugange pampalampanga mpaka tonda nyongerera mbayimbirenga pampalampanga mpaka tonda nyongerera mbayimbirenga chakala omubalinga mugamba Dokita Protector ze kuyamba mudigide atenga muyimba anti Dokita Protector ze kuyamba efuuke ngombo efuuke ngombo Protector anti beera nange obulamu bw'okuba obulungi na no Protector obeera nange obulamu bw'okuba obulungi mukeete sweet bantu bange shake dance embaleso ninge mama oli ennimi ze yakoze ziraba yakuŋŋaanya zonna abantu ze n'asomesa nnyo n'agamba kambalage engeri gye tufunamu olumbe mukakase nti nno omukwano gutta olutuuka okwanya ekiwala bwe kyobala okuba ekirungi n'ekiwala kikusiimye kisazeewo ofuna omukwano ne Protector oziguze daba ottayo osibye emipiira laba ekiwala kikulimba genda ofuna obulwadde laba ekiwala kikugamba bannange nze ndabye maama n'abasajja abanjagala bulijjo n'ensalawo okubagaana gwe gwenjagala okuba naawe laba ate oteekako sitegeera lowooza nnina obulwadde ng'ewaffe batukuma ate oba sifumbirwangako nkyaliko n'endiga yange okuzaala kyekizibu kyange tobisaako nawe anko gaalubindi ozambudde olw'amaziga ekiwala okkaaba maddu amangi n'okupapa okuzaala osumulule y'endiga y'embu bw'omala okukayoolanga ekiwala kikuba budiikudde ne weevuma eyakuzaala ne Katonda mbuggwe takyakwagala n'okolima n'oyita jjajjaawo taatawo nga yeekutuuma obe mugwagwa n'ogakaaba summarizing no syndicated nobanga bitaala kwe kugamba efuuke ngombo obulamu bw'obugadiringe kwe kugamba efuuke ngombo obulamu bw'obugadiringe bantu bange Protector mweyambise nze Protector sijja kubajuza Protector bongereeyo Protector beera nange okola omukwano lwali luwanvu n'endozo ekimala kale ekitegedde kati sakoyogere nedda twongerezeeko omanyi tetunayanjula na program n'agamba yes sir. Bannange kambawa amagezi omukwano kubanga gutta tete kugenda kuvaawo n'omwana omuto agunoonya sitaani bw'aba akukemye yitiranga ku kkondo munze mu maanyi ga Protector kale nzikiriza ofuna omukwano sipiidi gikendeeze wansi olabirira emipiira omupiira be gwabikira mu kkubo siba mangu ofuna omulungi omukwano gulinga mmotoka kozesanga Protector mu mmotoka osabika emitto mutuulamu abamu abakyafu patanya balekamu ebiku n'ensekera okuzaalira omwo toyambalira ku bikukujju tokazzaako muntu wange bwenjabika tebankuba biraka Protector sisibwa masanda tonyongerako bizigo byo nina ebyange bongera eyo mama ladies and gentlemen ndi Protector nze omwana wammwe andikyambala ekyomulembe taata ne maama munyambalenga bw'omala okukozesa kantu kokyakapiira kasuule mu latrine because yapo dansa badasomesanga Dokita Protector nze omwana wammwe bampitanga Freddy nkambwe kati Protector gema ne mugange Picking ojuulidde yali picking omwali Sara boogera obukodyo bw'omukwano Regina Nalukwata Emi boogere Benison Semyalo Sweet Dala kyali kyakasajja understand okizo za Buganda sa Jaka na Bwami DJ mweyo kati nkambwe Gerard Kiwewa yali olwali mubazira awo nabererayo naye kambwe bw'ayimba yayimba show zaalinga 3 bamufuwa sente n'empunga yayambala ebyambalo nga babiwandikamu Protector kati yajja ku stage ne Protector box ya Protector ng'ayimba azikasuka mu bantu bwati nempulira enduulu mu bantu gye siwulirangako ne ngamba nedda
nze njagala nnyo okuvuganya ate njagala nnyo okubeera ku front page saagala kubeera eri njagala wembandi wonna be si bannambe mu wakinimbe waako biri nentula nenkwata peni n'olupapula omuzadde kankwanjulire Kikaaya College School Bulenga lya kisulo n'abava ebweru ly'abawala n'abalenzi ligatta amadeeni gonna liviira ddala ku siniya esooka paka ku y'omukaaga lisomesa arts ne sciences omwana bamubangulira ddala tebakoma kusoma busomi kyokka bamutendeka emirimu gy'omu mutwe omuli okwokya welding okusiba amazzi okusiba enviiri okukosa okufumba oba kiyite catering and hotel management okuzimba okutunga oba kiyite fashion and designing okukanika emmotoka okukosa amasannyalaze ku bitone by'abayizi b'ekansa omuli okuyimba okusamba omupiira wamu n'okubaka endya y'abaana nnungi layibulale ya mulembe ow'ekisulo osasula emitwalo 69 okwo nno kwe kuli okulya okusula okusoma n'endabirira endala yonna lisangibwa Bulenga ku Mityana Road kilomita 7 zokka okuva e Kampala kuba ku 0772 442 799. New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abaya engatto ensawo z'abakyala jackets jeans n'ebirala tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2 okututuukako va ku Pioneer Mall otambule ngadda ku Arua Park yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade awo ng'otutuuseeko engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala omukyalo omwambazi omulungi ayambala naffe. Be is a hotel and bar. Tusangibwa Nsaggo ku lw'Ennakawuka ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo ebiddaabirizibwa buli kadde eby'emizannyo ng'okulaga omupiira okuzannya pool n'ebirala ebbaala ejjudde obulungi emmere ekutuukako mangu paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 0790 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at Be Easy Hotel and Bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with Be Easy Hotel and Bar. Nsaggo Nakawuka Road.